Of course kinakuwaza tena okumpa essanyu kubanga ng'ennaku mwami wange buli lwembako we mulabye mpulira ennaku ku mutima ne ngamba wish abaddewo ate teri kirungi nga ku recognize nga ng'okyalina mulamu yandisanyusa nnyo okwesanga museum ng'akyalina mulamu kyemanyi bamuteeka mudda ng'akyalina mulamu naye ate era kimpa essanyu okubeera nti ari recognized kubanga si buli muntu nti asiimibwa naye wabanga munno bakurecognize nze osanyuka era kinsanyusa okuba nti mwali mu museum. Sheikh yantuukiridde eyategeka museum eno nengamba hajja tinsaba ofuna omukisa ojjo olambule ku byafaayo by'obusiraamu nensanyuka kozi nange tubadde nga tubisoma busomi n'osoma Smaldina Viziramu nenga tobirabangako ebyafaayo by'obusiraamu kiba kirungi nnyo n'otuukayo n'olaba kivala tugane tulabaga n'okulamaga nova kuno n'ogendako e Makka n'olaba obusiraamu bwe gye bwatandikira so Sheikh wangambye nti jangu olabeko ku busiraamu bwe Uganda we bwatandika nabadde nina kusitukiramu nzigendayo ku byafaayo byaffe ebyo. Tulaba nti mu kujja okuvisitinga museum ozeene Uchuli president w'ababloga osoko omuwa obubaka obw'okumuyozaayoza okuba president wa blogger. It's really part of the museum now. Kyogereko bu guest. Tebikwatagana. Yeah, it's really all. Mu museum y'obusiraamu era nsanyuse nnyo nnyo era nensaba bambi abali kubanga Sheikh tumulabye agezezaako okubanga ebintu byonna bina bikwasaganya ne talina space tukwasaganyize wamu tukole ekifo nga kirungi nga bannaffe abalala baliwo bakola ebintu byabwe olaxes ayise hamu baani abagagga baabo banaye mujje bambi tukwasaganyize wamu tulabe nga tukola ekintu kyaffe ky'obusiraamu nga kirungi nnyo kintu kisanyusa. Ajati awo wenyini obusiraamu bwe olina ky'oba okoledde ky'ogamba nti kino lwaki kwe basinzidde okuteeka mu museum oba just olina mileage orayidingira ku namba okujjako nga wakajja nayo mu Uganda nze ndowooza kindeese mu museum kubanga nze musiraamu omutwe nnyo yakasooka okufuna degree ya PhD kyobulaba ntaddemu ndowooza olina ekifaananyi kye bakulaze neweekanga ekiriwa bagambye ono yazaala bugirita neweesikamu wooti anti kati badde batulaga abasiraamu abakolanga mu Greenland Bank kati nempulira eri erinnya nze erinnya mbadde siriwulirangako kyobala mbuuzizza nti yazaala oli bugirita empulira kobo nti ye family yemu efamile yabakolamu mashallah kuba kirungi okukola mu Greenland Bank then bebagigulawo kirungi kyali kintu kirungi. Owulira otya okubanga mulinga ne famire wanje kirungi nnyo kubanga nze dokita omupya eyalese PhD mu museum era kinsanyusizza nnyo era nenneeyama nti nja kubeerawo okulwa abasiraamu bannange abali eyo mba inspiring mbawe ku magezi tukwasaganyize wamu abasiraamu tushininge tuleme okubeera nga biseera batulaba nti ffe tetwasoma ffe tuli mabega tetulina makulu kinsanyusizza nnyo. Lwaki balonze gwe in particular kuba abasiraamu bangi abalina PhD tobalabye naye bakutaddemu webali kye basinziddeko gwe kyogamba nti kino nedde abasiraamu webali abalina PhD babataddewo era ndowooza nange ensonga lwaki bantadde kate nze omusiraamu ali fresh. Kinsanyusa nnyo okubanga nyingidde mu byafaayo by'obusiraamu kubanga nange nja kutuuka okubanga nange abaana bansomako bannange kyattendo nnyo era nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nzaani Kulthum waabwe okubanga ndi mu museum ya Islamic Museum in Uganda. Kinsanyusizza nnyo. N'abapasita owaayi ngamba Ajati okola emirimu egyandibadde gya bbaawe baawe ki gwandibadde alina ssaawa zino tomulemesezza ofuna abasajja asina musajja gwe mulemesezza tagambyeko nti anoonya ate tugeze mu gya busiraamu simanyi ki kye mwagala wengende wakaawe nti ogenze nnyo ewakaawe wengenda ku masigidi ne mumusanga nti musanze ku masigidi musange wa
Ajati omususizo obuyinza omulemesa abantu abandi mututte. Bantu kyolina we obadde omutegekedde bagambe musibeko ekikomera. Bagambe musibeko ekikomera obadde ino gw'omutegekedde kuba ogera buli ssaawa ojuliza ojja mulemesa abantu bantu ki? Olumye n'ogwengulo. Gwanti ogenda ogamba bantu ki? We bajje bali bagambe embwa enkambwe ziruma ziri awo ku kikomera zeetooloola. Zinaakusanga ng'owalampa. Mutulondoola buli bwe tulaga. Twafuuka ki? Ffe mawulire gammwe abalala mwabaviirako ddala. Bwe mugendayo nga ebintu nkoze bingi nga si bituufu mu ddoomo. Kati essaawa zino kirungi nzire ewa Allah. Kigambibwa nti bw'oyagala namwandu ofuna empeera. Waba muto nabbi yatugamba bato. Naku we ziyita waana. Alhamdulillah ate katunaba tuli awo nga mwagala sanyuka nti ate yagenze ne Joseph. Tulina protecting a territory. Nyo okuba nga nfunye omukisa nange ate nengenda nensobola nenjiga omuntu ampisiza mu bintu bino abadde amanyi history bulungi nnyo negwe sitamanyi singa omusiraamu mba kinkwatako kunoonya okumanya kuba nabbi yagamba noonya okumanya naye okuba kuli China. Sanyuse nnyo naye ate nakuwaddemukko nti ffe abasiraamu eva tuba tuli wansi eva tuba twekubagiza senga kati bino bibadde byabakatuliki oba byabalokole wiiki ejja nga batandise oli omwezi otuuka nga gundi yaggwa dda nga bibina birimu flames nga wantu walungi nga wotandikira nga tusobola okugendayo omuntu nosasula akasente newala nebirabikawo ki kuba yeseko omulimu yagukola ebintu abipaakinza agezezaako bbiri zavinga n'ebifaananyi ebyaki ebyedda. Njagala oyita abasiraamu mwenna abakabi baji bange mwenna abagagga ajiwumala okatongole wali ukemoro jamisi aji mwenna bakirumira bagagga kwagalana mutasa kafeero abagagga abato mu Kampala mutuyambeko tusobole okufuna steeka weetaaga tugiteeke okuba teweetaaga wanene si wabyuma nti naine ebyuma ebiri complicated twetaaga kufuna just wantu tubiframing up birabike bulungi ng'asobola okutambuza abantu n'abanyonyola bulungi. Mukisa gubadde gw'amaanyi nnyo naye ng'ate gwetaaga okukola kw'amaanyi. Kansuubire nga we tuzeewo ate nga n'abakamera we muli mugenda tuteeka ku mitimbagano tunaafuna ku buyambi eyo maaso tukwatizeeko seeka tetugusobola mulimu gwefa. Ne taata wange ambasada Yunus Khalid kinene mwali buna bwanti abo tebamanyi seera ndi mwana wa mukungu. Ambasada Yunus Khalid kinene abadde mumuli oli mwana wa mwami ye yasooka ye yaggulawo embasa ya America mu New York nze bantu tenga ku masomero nga ennaku njirabye kati naye kibadde kya ssanyu nnyo nensangamu ate abantu ab'amaanyi basheika Simulumba abasiraamu abakoze ebyenjawulo Yanga Dangote yennyini musaazeemu omusiraamu yasooka ozimba ekisaawe agenda nosooka oggula ennyonyi kale kyasanyu nnyo kyajje awo wennyini Isima omulimu gw'ogenda okugatta kuno ndowooza kugamba babloga banno okukola publicity yawana era ngenda kwongeramu omulimu nze nnyini nja ssanyuka nga nfunye obuyambi nange ndaba nnyo nga bagamba abantu begundi baagala zimba kifo ne bakizimba kati nange njagala ndabe nti ate ndiko eyo paati ekolaki eri ku ekyo nti seeka yali ayagala wakuteeka music kubanga mu butuufu ebintu byo biryaki biri amazing akunnyonnyola buli kimu nekyoba ne tokolaki tomanyi wano ogenda nowula nti Church House mu ddakiika nga Church House bagamba milioni 10 milioni 8 milioni 4 ewedde naye abasiraamu tetuleke kwagala piraawo yeko wakuyidi tukole ku muzikiti gugwe ku museum ene gwe tube ne museum kati omuzikiti gwa Mbogo baguzimbe kugenda kuba wonderful tetuzimba kati muzikiti gyokka weguba mulungi kubako ama supermarkets kubako restaurants omuzikiti egiri modern mutukwatireko tufuna awantu tuzimbe kakalina myalireji 3 milioni nga 4-5 tutekewo museum abantu bajje balambule usanga mu maaso yo nange ndigenda kikyokoze omusiraamu yasooka owa president wa blogger olugambo terukkirizibwa mu ate lwali lugambo babloga lugambo ab'olugambo bebaseeguya sponsoringa omupiira tugenda sponsoringa omupiira gw'abalefulandi
tugenda kubiriza Hajati yekutemu nange of course tukole omulimu omupira gw'abalevulandi banaddiini abatali basiraamu n'abasiraamu abanaddiini Seka Bujingo yita muno olyani Seka manya Musumba Bujingo oyite ono Musumba Kakande yegateko Sempa mwegate gata onafu tufune bamuwalimu awo na kivuba ume tewali mpira gujja singo ngo gujja kwate kubaira gwabika